This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Akozesa amagezi mangi nnyo okugabaninga eggwanga lino. Lwansonga bw'otunuulira abantu ebiseera ebisinga bwe batutunuulira naddala ffe abantu abavudde mu ghetto tebatulabamu nnyo nsa, tebatubalamu magezi mangi, tebalowooza nti ffennaffe tusobola okugattako mu kiraasi ez'enjawulo. Batulowooleza wansi eyo kukola mirimu gya wansi, naye no waggulu bwe tujjayo ate batwewuunya nnyo. Kintu kye sirowooza nti nno kituufu, naye ate neebaza nnyo Katonda amagezi ge wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuba nti ye asobola identifyinga talents ez'enjawulo n'abeera nga ate aspeakingayo okulaba nga bamuyambako okutambuza emirimu gy'eggwanga ffenna wamu atasasoddemu. Mwebaza nnyo, neebaza nnyo appointment Your Excellency the President neyanzeege, and I promise to really do what I can for better. Honestly, my appointment means a lot. One, ewa omuvuka yenna ali eyo essuubi nti mu nsi eno bisoboka, buli kimu kisoboka, naddala singa oba weekutte bulungi n'otambulira mu mpisa, n'otambulira mu kukola ennyo ate ng'okola mu butuufu, kubanga at the end of the day life is what you make it. Bw'otunuulira jjana yange engeri gye nzija ntambulamu bintu bingi nnyo bye neewala, naye finally it has paid off. For example, bantu bangi nnyo abeewuunya how can a musician end up marrying a minister, naye bo beerabira nti nze ebintu bingi bye neerekereza okukozesa drugs, neerekereza okunywa omwenge, neerekereza ovuma abantu, neerekereza okwegulumiza, neeseetambuliza waggulu, nembeera open to learn kubanga nze background yange ebadde yakuyigira ku street olw'obusobozi bwe saafuna mu ntandikwa, but nentambula mpaka nenzija nga njiga until I can at least convince someone ayafuna background ze saafuna okulaba nga tuli ku level emu mu byentegeera. I have put in a lot, neerekereza ebintu bingi okusobola okuba nga natuuka ku level where omuntu ali ku level eyewaggulu asobola okundaba mu sense. Si kyangu abantu baleme kutunuulira gye nvudde naye batunuuleyo naye batunuule n'engeri gye ntambudde okuvayo okutuuka we ntudde, then they will get the answer that I really deserve it. Kyongerera okuwa essuubi omuvubuka nga bwe mbadde mbagambye nti omuvubuka ali eyo nga yalowooza nti ebintu ebimu by'abantu balala, no, naawe osobola, kubanga n'abo bonna abaatuuka ku ebyo batuuseeko balina emitendera mwe baayita. Oba weekutte bulungi n'okola ebintu byo bulungi ne weeteeka mu kifaananyi ekituufu, era otuuka ekiseera n'olabika, because as I told you, life is what you make it. You reap what you sow. Kyosiga kyokungula. I'm grateful nti ebbanga lyonna lye mbadde nga mbonaabona okutereeza okugatta ku nsi yange, at least abantu baddeyo ne balaba era ne banootinga wano wentuuse kuba omukulembeze w'eggwanga yandibadde tanteekamu bwesige singa saavaayo okuŋŋaanya bannange ne twekolamu omulimu. Ebiseera ebisinga abantu tweyisaawo ffekka, obeera oyimba ennyimba zo nga ggwe n'otuuka gy'otuuse n'ofuuka munene era ne kiba nga kimala kuba osobola okwebezaawo, naye bw'ofissaayo akadde n'oteeka engule zo ku ttaka n'oddayo ku ground ate n'okimane ku banno nobakuŋŋaanya ne mwekolamu omulimu, ne mwekolamu obukulembeze for the betterment of each and every one, most especially eggwanga lyonna inclusive. Kuba ebiseera ebisinga groups, associations, what zibadde zibeesinga nnyo to Kampala and some few places, but me when I came in I made sure that at least we include each and every one, because we are all Ugandans and we deserve the same benefits. Nengatta bannange kati ndowooza President ekyo naye kyamukwatako n'agamba muntu kyona asobola okuvaayo neyerekereza ebibye n'akwatagana ne banne basobole okulaakulanya omulimu. I think it's one of those, and I'm so grateful that at least today someone from nothing I can be a president to the whole music industry
and still a senior presidential advisor on creatives. It is wide and it is big. Finally, creatives at least have a docket. They have at least a window. But so all of this is information here. We know because you have been neglected for a long time. Tubadete tufiwako abantu bayiye byabwe. There is no copyright law. There is no any arrangement. There is no any support. No budget. We are not included in the budget. Yet we are very big contributors on the GDP. Kubanga botunula olabanga fe. We are third after agriculture, construction, our creative industry. See dako kubanga we employ many people. We are in top 3, and then we also support the biggest taxpayers. We support breweries, abantu banywa bazina. We support telecoms with data and what music. For people to download the data and stuff, CRBTs and all, so on. So we are very big contributors, but we are not cared for. Already we mutunula ne mulaba abana bakola movies abo omuntu okushootinga movie, it takes a long time. Ekitwala obudde bunene abana babeera mu field eyo for a long time. Najja naye nga talina nawe agenda tunda movie. Tewali nteekateeka zonna nti bw'amala ogiteekako agenda kufuna ate alina okweyiya ennyo. Kale n'olabanga abantu abalina ebiyiiye byabwe, ba composers, abantu abali mu poetry, abantu abali mu abantu abawandiika, abantu abakola gundi ez'enjawulo, olaba nti waliwo awo obutali bwenkanya. Naye this time around I think tusobola okwegatta ne bannange bonna abali eyo nakati ne tugatheringa information ntukola ntufuna documents ntusobola okuba nga tuzisubmitting where it is supposed to go, and then we follow up. So I call upon all my fellow creatives, whenever you are, please mujje kati tufunye ka window utusobola okubira omulanga, tusobola okuba nga ate ensonga zaffe tuzituusa we zirina okutuuka mangu era tuwulirwe, kubanga ebbanga libadde ddene ng'abantu mukola emirimu gyammwe naye nga tegikola ki tegifiibwako. You cannot believe in 2024 omuyimbi akyalina okusoboka okuva eyo aggulu ajja mixing mastering in Uganda, I mean in Kampala. Omuntu abata we mu region eyo teri studios nungi naye nga tene wali abayiiya bangi, teriyo cameras nungi naye nga eriyo abantu bangi, teriyo bintu bingi, teriyo studio bingi nga bwe mbaga studios, bintu bingi ebitali mu regions ezo. Ate nga ne wane e Kampala still we are still lacking a lot. Abantu skilling centers, talent skilling centers, okuyigiriza abantu ebintu bingi. Omuntu nga ali talented bw'obanga omuyigiriza nti okola ki n'okimuyigiriza kuvanga muto n'omuyigiriza bw'ofuna popularity, how do you handle popularity, financial literacy, how do you handle fame, how do you handle stress, how do you handle pressure, how do you handle ebyo byonna byetaaga okuyigiriza abantu baffe tusobole okuba nga tetufuna buzibu bw'abantu bagenda lwanira mu mabaala, kwekuba amasasi, kweyasa mitwe, tusobole okuba nga ate tunaffe tutuukako ng'ezo ensi endala bwe zikola ki bwe ziri. Oba okitegeera. Nebaza nnyo president okubanga yantaddemu obwesige, nebaza nnyo bannange bonna abali abakkiririza mu unity, abakkiriza nti we can't go nowhere without structures. Kizibu nnyo okutuuka gy'otuuka nga temulina structures. Individualism mutekola. Abayimbi babadde bangi nga mubalaba bagenda ne bamitinga president ne bamuwaayo akabaasa ate omulala ye n'atafuna. Ono n'abeera nga ali favored ate omulala tali favored. Kati it is time we pass through structures so that we can all benefit. Like for example, Owekitiibwa president akkirizibwa okusiima omuntu yenna gw'aba asiima. Tewali buzibu, he can always do. But it's always better nga abantu tubamanyiziza nti there is a circle where you can go and borrow and then bring okomyewo ng'omaze okwekulaakulanya. It's better than okubanga abantu basuubira free money. It's better. Naye bw'omanya nti sente ozeewoze ogenda zikozesa ng'olina ka pressure kozizza, through that ojja kulabanga n'okuzaala zizadde. Ne buli bakuweeza obwereere n'oswala n'ozikozesa era zijja kuggwawo ddeyo olinde ez'obwereere. Ekyo ekintu kitukonya ate tekiri sustainable. So nebaza president okuba nti kati atandise okulaba nga creative industry agiteekamu amaanyi agagisaana, agiteekamu obusobozi, agiteekamu
effort okulaba nti akola nayo atusembeza on table kati essaawa yeno saba bannange bonna abali eyo bansupporting bampe support baleete ebirowoozo byabwe baleete buli omu bajje tukolere wamu bampabule nange nsobole okubanga ebirowoozo byentwala eri si byange nzeka kinoomu wabula byaffenna okutwaliza wamu so that we all benefit. Thank you so much. Kale, thank you so much. Nze ndowooza tukyalina issue ya mindset change. Abantu batunulira nnyo mu requests osabye kino osabye kiri naye before nga tonnaba kupointinga lugalo zino esatu zitunulawo. Ekibuuzo kiri nti ffe tuteri batereevu tewaliwo mistakes zonna ze tukola okulaba nti kubanga like for example okuva lwe twatandika ne tutuula wano ne tutandika okwekuŋŋaanya buli omu n'aleeta ebirowoozo bye tusobodde okufuna amagezi mangi agatutuusiza ne we tutuuse. Ebiseera ebisinga bingi abantu bagendanga ewa president abadde nga hosting abayimbi bangi waliwo Ziddine Emunyonyi waliwo simanyi bagenda tubuulidde tuze nga tubiwulira nani nga sigenderako nenga tuwulira nti babedde mu State House bakoze bati naye ng'omuntu ayimusa omukono n'agamba muzeeyi nze nyina enkoko oli n'ayimusa n'agamba nze na distributing t-shirt za gundi enalukolongo n'agamba nti ate kati nze nyina abavubuka b'emu ghetto olina nenga ate tuyina ebyokuteeseza industry oba okitegeera. So awo nze ndowooza naffe twakolangamu ensobi so ng'abantu baalinga bwe bamutuuka mu maaso bamulemerako nti copyright muzeeyi okitegeera ne bamugamba nti muzeeyi we are manipulated by the people of Telecos. They are not paying CRBTs well. Our CMO is not working. We have a problem with the policy makers because we pay a lot to hold events. Tusasula NEMA, ne tusasula council, ne tusasula LOCs, ne tusasula simanyi bishi, and at the end of the day, even gundi neja revenue nayo nesaba 18%. Ate nga tusasudde ne police, ate nga tusasudde, that is double taxation. In fact, triple or something. Ebyo nange ensonga tebazikwatako lenga buli omu ayisawo kitwalayo muki mu maaso. Ebyo ebintu nze ndowooza eyo nsobi bye bimu ku bye tulina otutandikirako. How do we sit down and compose ourselves and we start thinking for the better, both long term and short term and long term plans? Oba okitegeera okusobola okuba nti nno tetweyerulira makubo feka wabula tukola amakubo twerula amakubo agagenda okuyamba ffe n'abaana abalijja. We need to work on the system and there is no way we can work on the systems without knowledge. So we are going to start with the mindset change programs ngaffe tusooke tumanye what do we have to do okutuuka n'okufuna bye tulina okufuna. Then from there then netutandika ku request. Of course waliwo ebitalinda nga copyright n'ebirala bingi tugenda bikwatako naye nze ndowooza bwe tusooka ffe abaliwo ne tusooka ne tweyozaamuko ku bwongo ne tumanya ekyokukola and then we start with skilling centers, talent skilling centers. It's very important tutandika okufuna amasomero agaabo bannabitone abayitimufu oba okitegeera tufune amasomero abaana bangule then from there tulaba ati we tutandikira naye of course emirimu mingi egy'okukola kubanga nze ndowooza it is better late than never. Naye nze ndowooza bingi nnyo ebadde byetaagisa nammwe nga bwe mulaba abavubuka bangi na tubadde nga tetufiiringa included in so many sectors. Okyera bonna abaana abali innovative abali ki nammwe mwennyini ab'amawulire muli owulira waliwo akabulamu. Nze ndowooza kati tutandise okuba nga tukola ki naffe tufiirwako tutandise okuwulira nga tuyingirayo. It is the right time okulaba nga at least tutereeza. It's not so fast, it's not so late. Tuli awo in the middle. Let us try to use this time wisely. Otherwise okutandikirawo wangi. Okay, Mr. President, Sokolendeko, mentor. Mr. President, And still a president's advisor for creatives, taking numbers because it is the same thing. Ibra. Senior presidential advisor, nze nsokera ddala okuba nga nkuza. Limu abantu ababeera qualified by education, ne mubamu abali qualified by at least practical. Oba okitegeera.
n'engeri gye weeyisaamu character also matters, and also knowledge in different aspects, because I'm one of the most creative human beings on earth. I've najja mu industry discovering a problem ya Uganda. Natunulira abantu abali bansinga by then, nentunulira strong points zaabwe, what made them who they are. I appreciated it. Then nentunulira mistakes they are making because they were not where they are supposed to be. Nemanya will not make those mistakes. But one of the mistakes I discovered, we were so much of importance of art, because bwolaba wane waffe amanya abantu betumanga gaba Jamaica, Ragadis, simanyi Kompula, simanyi Mento, Buju, simanyi Shaba, Sama, Bachi, bantu amanya basukanga balinga bimportinga ne batandika n'okwogera olu Jamaica wano. But this is not Jamaica. However much sijja kigamba nti kibikuba kyabayamba, and we always have to at least be inspired, naye that was not our culture. So bwe najja nendaba ebintu ebyo neŋŋamba tuimportinga nnyo ne sound, n'owulira nga sound yenna ali wano almost mu Jamaica. Nze nemanya I will not make that mistake. Nobody will, I cannot do anything more than the owner. Sisobola, I cannot tell a story that is not mine. I can only tell my own story, and I be recognized, and I be honest to myself. So being true to myself, natandika creating art from scratch. Ne olulimi lwensinga okumanya mu nsi Luganda ezisigadde enjiya bwigi nendulemerako. One time nagamba Bawa, nemugamba I'm here to do an international song that is going to cross over. Nangamba yes, we can do that. Netutandika nemutandika omuwa. Netutandika okayana nga tukayanira ku creating of the beat. Nangamba siwe biri, nemugamba nze nakoze research wange gwe bikubo oti. Nagamba ate kati birekana, nemuga gwe tofaayo. Nangamba nekati bitukola bino, nemuga gwe tufa ti ate sound isibwe, nemuga ava ku biri bye mbadde mukola kino kipya. Nze nakoze research wange, let us do this music. Netugiza kati ngendo tandika okuyimba n'ennyimba Oluganda n'apozinga nangane kiki. Wakambye ogenda kola international song ato yimba Luganda, nemuga don't worry. Ngolunze maze okoza research, nyimba like Saakudulo, angerewa n'abakongo wano batukuba, ne bakuba ensi yonna nenga batunda music. Music is universal. Nenga fati tugezaako okubeera ki. Tosobola kuyimba Luzungu adobo olumanyi nnyo n'olusinga aba British. Oba okitegeera. Era bajja kukwata ensobi. Nenze nsobola okugatta ati wange wano mu art owaffe ne mutonze ensi. Natandika ekintu ekyo nenkicreatinga, nenkwata videos ezaffe, nenkwata abaana abaffe, nenkola music na crossinga. Today I have song with over 150 million views on one song, 40-60 million views on one song. I have almost, I'm going to 1 billion on a channel, YouTube channel. Over ndi mungena mu million $8. So ekyo bw'okitunuulira nga nkijje ku scratch n'entunda ensi yonna, toyinza kumbuuza kibuuzo why I'm chosen to be an advisor on creative. One, creating from scratch n'entunda ensi yonna. Ate ne maintaining. I had that breakthrough. I got that breakthrough in 2014. Nenkuba ennyimba zonna ezaddakawo zimalya looza ziri mu millions. Performing on all big stages. I won the Grammy, I won the Nickelodeon, I've been nominated all over the world. I ended up in Grammy. I'm an academy member of Grammy. You understand? So, ekibuuzo ekyo sikirina kubuuzibwa muntu nga nze. I'm so qualified 100%. Ate neeyisa bulungi, nesikomya kunze nzekka, ate nenkomawo nentandika n'okukwata ku bannange twekulaakulanye, tulwanirire what it belongs to us that we've been not getting, because we've not been being cared for. But now nabo nembakwatako era netuforminga UNMF, netucreating associations countrywide. Now I'm given an opportunity nemu movie kati okutunulayo, nemu okutunulayo, nawalalayo n'okutunulayo, then tusobola okulaba nga ensi yaffe ate kulaakulana. Kubanga art
employing abantu bangi ate to contributing a lot on the GDP. So bwe tuwa ati amaanyi ensi yaffe egenda kulaakulana, economy egenda gejja. Naye ng'ekyokumbuuza waya nayise mutulu baki ekyo buli omu akimanyi. Sina kibuuzo kya. In fact mulina kunzijukiza bye simanyi bye seeyogeddeeko. Mwe mulina n'okuŋŋamba nti obujulizi mwe mulina n'okubuweeyo nga nze nsirisi. Is it okay oyongera n'okukatiriza ky'okubeera nti Sebo President okusookera ddala nange nja kukoozaayoza era nkugambe nti advisor nakyate kirala oba okitegeera. Naye also it depends on the president engeri gy'aba appointinzemu, kubanga mukama waffe president yatunuulira potential era na appointing according ku ye kyaba akoze ki kyaba alaba. Okay, kibadde kiddako ekirala Sebo. Bwe tulaba nga president alina gwa appointings oba kuba minister oba bwaki, then ate waliwo akaseera akaddako awo n'olayira then ate ne office n'etandika. General Reiso owekitiibwa, she's the one in charge and we'll be letting you know ebisigadde bya debate so far. Tusobola otandikirawo kubanga omukulembeze bw'aba yasazeewo, then we have to start ebisigadde binatusangayo. Kale twegatiddwako omukulu Khalifa Agana. Ground TV 100% entertainment.